Abayi omugagga gwe munoonye yabadde yafulumya eggwanga Don Chris mulowooza omusibe wammwe takomyewo. Webale kwekumira ku Bukedde TV program abanoonya. Ebintu twatandika ng'ebyokusaaga amangi ne malowooza nti oba birimu engeri endala. Naye mwana atunjagala okutegeeza nti program abanoonya esobodde bulungi okuvaamu ebibala. Bangi basobodde okubeera nti bafuna abaagalwa ab'ebirooto byabwe. Mu kaseera kano njagala kutuusaako amawulire aga munnaffe Eddie Kamoga. Yafunye omubeezi era ebintu bibatambulira bulungi. Tusobodde okubeera nti tubakyalirako mu maka gaabwe e Buloba. Naye nga sinnabatuusaako abaagala bano, kankujjukizeeko abaagala bano ne Eddie Kamoga ng'akyanoonya atubuulire ebintu nga bwe byali. Amanya gange nze Kamoga Ed, mbeera Bulenga Sumbwe, nina emyaka 25, neddira Ngabi, banzaala Butambala. Nina omwana omu naye nga sibeera naye. Njagala omukyala nga mukulu mu birowoozo okuva ku myaka 25 okudda wansi. Kati omutuufu gw'oyagala alina kubeera ati? Alina okuba nga si munene nnyo, alina okuba mu ndabika nga alabika bulungi ng'era nange bwandaba kuba sirabika bubi. Alina okuba nga akola kikulu kuba nange nkola. Agamba nti mpeeza transport yo tankubira, oyo mba simwetaaga. Kiki ky'oyagala kukolera? Tewali bingi, just okunjagala n'ekirala okuntegeera. Nasobola okuntegeera embeera zange ze zino, kino kye ntayagala ate kino kye njagala, nange ne mmanya kikyayagala ne kyatayagala. Tuba tusobola okutambulira mu mbeera efaanana bw'etyo. Mwami Kamoga mumuwulidde bulungi. Kankutwale butereevu abaagala bano batubuulire engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe. Weebale kutambulira wamu naffe mu kaseera kano ndi wamu n'abaagalana bano mu maka gaabwe ag'omwami n'omukyala Kamoga. Tubatuuseeko batubuulire engeri gye batambuzaamu obulamu. Oba oli awo naawe ali eyo alimu akakunkuna osanga onoofunamu ekyenjawulo. Siba otusanyusa okukulaba. Kale sibu nange nsanyusa obbalaba. Owulira otya mu kaseera kano? Kaseera kasanyu nnyo n'okusinziira gye ntambulidde. Kati ndi fine, ndi bulungi nnyo era ondaba. Abakulaba baagala okumanya gwani n'ebikwatako. Amanya gange nze Kamoga Edward, nga ndi omukyala wange ayitibwa Margaret, nga tuli wano ku kyalo Buloba mwe tubeera. Mukyala wange oyo namufuna naye ne mutambulirako emirundi 3 nga nemesa nepaka Katonda lwe yannyamba ne muwangula. Bingi bye tusobodde otuukako nze naye. Ye wamufuna otya? Sooka nankubira ne twogera ne yeebuzaabuza. With the time nenziramu ne mukubira neera ne yeebuzaabuza. Ninkiwa time, nze ngamba ebiseera ebisinga ekintu kukiwa time. So gwaddako ndowooza kwali kumuwangula buwanguzi, nimbaako bye namukolera ebitonotono okusinza ne kati we tuli niwe namufunira akabanga keeko. Naye tubuuliremu ku byaliwo nga wakalabikira ku mpewo byajja bitya ate okubeera nti okwatagana naye? Nayita tuziyita entalo nnyingi, bankubira amasimu nga mangi. Obuzibu bwe bwali nandisobodde okukuŋŋaanyako ennamba zaalinga 2 zokka nenombibwa ababbi, simu yange ne bagitwala. Kati ennamba ezo mwali mulimu eyo omukyalo lwekuddamu ne mukubira ku nnamba endala nennyonnyolako nantegeera. Bwantegeera tusobola okuba nga twogera, n'ateekawo terms and conditions ezize, nange nenteekawo ezange. Tufundikira nga tuzigataganyizza, maybe nga zisobola okukwatagana. Ne musaba obufumbo kwali tetwatandikirawo. Musaba obufumbo ntandika okubeera ffenna, naye embeera ze nga bwe ziri simbi, alina ekirabo kye yeetaaga. Mu bangi lwaki wasalawo okubeera nti weewangulira mwana muwala ono? Omwana muwala oyo, omukyala oyo talina mbeera z'abawala balala, ate ng'omulaba nti akyali. Bwe ziba nti kukyakala nnyo oba kulya nnyo ssente, bwe ziba nga teziriwo abeerawo, ne bwe ziba nga ziweddewo era abeerawo. So tatunulidde ssente nti bw'oba toyina nze ŋŋenda, oba bw'oba oyina wendi. So kyensonga ki omutima gwange gwasalawo okuba nga nsobola okubeera naye. Kati mumaze ebbanga ki? Tukulunguludde ddala ebbanga
bya myezi nga 6 nga mutambo nga tutambula. mu busanze mutya obulamu obw'obufumbo? Ndowooza era ndaba nyirira mukko oboolyawo ne weyansangira obulamu ampa obulungi obusinga eddembe alimpa. Abayi nga mwambala bifaanagana. Twafuuka balongo musaayi twafuuka n'abaluganda, in fact tufaanagana kati oba tulabye enzoga oba ono muganda wo. Eso biki bye musobodde okutuukako? Betusobodde okutuukako tupulaninga kuzimba bulobaawo n'ebirala mpozi n'ekisobodde okufuna kubanga abasereebo mu kitundu muno. Kuba lwaliwo tusanze mu kale eno ekyo tusanga mu radio gye twaddeko ku kyaki eyo twafundikidde nga kamera za TV zino ziraba ffe ndowooza okusinza bwe twabadde. Lwaki mwasalawo okubeera nti mubitambuza bwe mutyo? Tulina ab'emirimu bye twagala okugezaako okusalako. N'obo abalowooza okuba nti bayinza okuba nga balaba omukyalo nti balaba nti si mufumbo. Mbagamba bwe nti mukyala mufumbo. Kubitaddemu amasappe. Ate nga nikole eki? Sirina maanyi, sirina mundu, sigenda kusaba security. Wabula kankozese Bukedde TV bagyesuubi. Yes. Kakati nteekateeka kizoyina mwana muwala ono? Enteekateeka ze nnina nga ntegeeza abalabi ba Bukedde TV ennaku z'omwezi nga 25 Desemba tugenda kukyala mu butongole nawe mwami Kagankuyise. Kulika. Era nkulise nawe nkuyise. 25 mwaka guno Desemba tugenda kukyala Masaka. Ensonga ng'ozikwasizza maanyi. Nzikwasa amaanyi na omuntu tosobola kuba na muntu w'abandi nga tomanyi waabwe. Kiyinza okubawo embeera zimu mu bulamu nga bw'obimanyi oba ogenda kukolooto. So kati tukipulaninze fine tukitadde walako ng'omwaka gugwako naye tuli sure nti we tugenda okuba nga tuli set okubanga buli kimu kye tukola tekituswaza. Kakati Mwami Kamoga bubaka ki bw'olina eri abantu bonna abanoonya n'abaafuna? Obubaka bwe nnina ku bantu bange abo bwe kuba nti bw'ofunamu ekikutaataaganya oba ekikunyigiriza togwa mmaanyi, gumiikiriza oba kiwe time. Omutuufu ajja kujja mu budde bwe obutuufu, so ajja okujja katayinza obutaba mutuufu naye bw'oba nga ogumiikiriza n'okiwa time omutuufu ajja kujja mu budde bwe obutuufu era otambule naye bulungi. So topapa n'enkongeza ogenda okwekoonako zo zimwe ziri zikoone naye toziwa mutima oba tokirowoozaako nnyo tokiwa budde bungi. Yes. Abakyabuliddwa bakoze batya? Mbagamba bagezeeko nnyo okwetanira Bukedde TV n'okwetanira program abanoonya babeere nga bakiwa obwagazi nakyo kye bakola bakyettanire ate bagumiikirize bafeeyo obuyaye babuleke emabega. Obanga obadde olina ekyo kirowoozo nti nja kgenda mu programu eno nzibe gundi bambi kyokola kikyamu Mwami Kagwale kimuvunaanyizibwako naye mu maaso ga Katonda ojja kugabana kyenkanya. Omulabi waffe omulungi ebya Mwami Kamoga mubiwulidde. Katuwummulemu katono nnyo ate tukomewo ne mwana wattu mwana muwala atubuulire engeri gy'asanze obulamu bwe ne Mwami Kamoga n'engeri gye yamufunamu. Jukira mu kuyomba kwe oba mu kwemulugunya kwe gye muli mu abagenze ku social media okumubanja. Don Chris yabagambye mufuluma eggwanga mulagawa. Muleka okulonda ani anaalonda abakulembeze bammwe abenkya. Naye omusajja Chris. Don Chris yababuuziza mwenna mufuluma eggwanga mulagawa. Ani agenda okulonda mukulekerani. Video soko jiweka like atijambeko kubanga eduka ku misinde jamanyi information etuke kwa yagalo giraba n'okujiwuliriza. Twegateko mbutongole ngo subscribinga ku mukutu bagwita VK exclusive tuwulirize Don Chris. Museveni n'akabinja ko mulinga amazi sigenda jizzaawo. Taksim Maksado. Yoka amazi. A few moments later. Ndi wano ku airport komawo Kampala. Nenga nsaba okwetondera President wa Uganda wamu ne security operatives zonna. Nasereddemu ku lulimi eggulo nga njogera nempitamu ekigambo ekyabadde ekinene. Kigambo ekya serede ne kiyitamu bakiyita nnyoka amazzi. Kale kakati
nabagambye olunaku olw'eggulo nti obufere bulimu emitendera. Osobola okulowooza nti gwe oli mufere awooli ku level yo naye nga obufere bwe bubakingibwa up LC ku kyalo. Osobola okulowooza nti gwe oli mufere naye nga ku district kwoli obufere bwe bubakingibwa up by RDC. Era osobola okulowooza nti gwe oli mufere ku ngwe ng'obufere bwe bubakingibwa omuntu yenna ku kitundu oba ku level ebyobwekwerinda somewhere somehow. Don Chris nababuulidde olunaku olw'ejjo nti kampani eno teri mu mannya ge. Skypins Tours and Travel teri mu mannya ga Don Chris, nedda eri mu mannya ga muntu mulala. In fact bw'otwala obudde bwo n'ogenda ku Google mu poto ya URSB ogenda kusearching oteekemu Skypins Tours and Travel, bw'ona agenda okunoonyereza ebikwatagana ku kampani eyo onoonyaani nannyini kampani eyo ogenda kusanga ng'omwami Don Chris si ye nannyini kampani. Kati gwe weebuuza ani amubaakinga? Tali yekka. Era ababanja nababuulidde ekyokukola mpozi nga mwegasse, nababuulidde ne mbagamba nti bwe mwegatta musobola okufuna looyo omu ne mukomyawo Don Chris kuno okuwaaba obwe ow'obwongo obujega ye n'agamba olwaleero mbu waliwo eyagenze n'anyeenya mu nsaasi Don Chris bajjajja baamulinyisiza ennyonyi. Nedda, ensaasi tezaakoze ku Don Chris. N'ekirala yagambye kampani nti yaggaddewoko obugazi naye teyasenguse. By witnesses bakakasiza ddala nti emigugu gyasombeddwa misikiro bajjasombwa kiro abwegityo ne gikola ki ne gigenda tegiddanga kampani baleseemu bipande bweru na nzigi. Kampani bagiyita kati kambanoonyezeeko wano kati ninnyo olabe Skypins Tours and Travel. Kati mugenda laba njagala banoonyezaako Skypins ate nno ekigambo Tours mpandiise tower bannange. Spelling Tours TOUR Tours and Travel. Mugenda kulaba results. I'm not a robot. Skypins Tours and Travel Limited. It's a fully registered company. Mujirabye ku poto ya URSB query Skypins Tours and Travel. Mujirabye sijjaji batera. Company eno ya registeringibwa mu mwaka gwa 2020 mwezi. Sibe nabagambye ejjo abamu nga muwoza company nkadde nnyo. Si company nkadde. Olunaku olw'ejjo nabagambye eno company ya registering yatandika mu 2023 era bwengezaako kufunira ebikira ku ebyo mba ngenda kugamba nti ngenze mu basooka ne ba reserving erinnya lyayo lya Skypin Tours and Travel Limited ne balisazaamu nga Skypin kwe bakomye later on ne bongerako ne bagifuula Skypins pins with Z not S kwe kubeera nti eri fully registered. Eziri endala just linnya liri reserved and all that. So kyekyo ndoza mukitegedde. So omugagga yabalumye amateeka ga kumukwata nga bakama abe bamuvuddemu. Otherwise bakama abe banaba tebanaba kumuvaamu temusuubira kulaba ku Don Chris ng'ali mabega wa mitayimbwa. Era nembanyonyola nembaga nti kampani ya Skypins si kampani yasoose okuddukanyizibwani Don Chris. Wabula ebiseera ebisinga bw'obanga okola ebintu obeerangayo ne kyaliwo asobola okukubeereramu. Kati Don Chris mu bino ebintu alina bakyaliire abamufrontinga nga basobola okumubeereramu.
era ensonga lwaki n'olwalero ogenda kutuuka ku kitebe kya Skypins wali ekitende ogenda kusanga waliwo abaana bangi era tekikwewunyisa mu night clubs ez'olunaku olwalero beza wiiki eno Don Chris agenda kubeerayo nga balaga agenda kuspendinga nti for him is above the law ndi atuukiriza kigambo kye nababye sente za mwengenda zidikira mu bakazi. In fact ye kenyini nalabyeko live emu Don Chris ngayogera nti mmanyi company yange nabanyonyodde ne bagamba company si ye era Don Chris mugenda mutwala mu mateeka nga bawabuuza muwaabirani Don Chris oba Skypins Tours and Travel ng'ekyamazima mubanja ki Skypins. After that mujja kugenda mu mateeka nga gwe mbadde mumanyi nga director wa Skypins nga yali receptionist tabeerangako CEO just yali PRO. In fact ne kuba receiving Don Chris abadde receiving nga baana bano. Don Chris yali ku Skypins mujja genda okukisanga mu mateeka we n'aba mutambudde ne mutandiko gataganjula mujja kukizuula nti ono abadde brand ambassador just abadde branding a company kati company yagenze kola migozo bano you see obulamu obwa Rakizale bwebwo mwayagala okugula Rakizale visas kati Rakizale visas bafuukidde akabasa nalabye abanje emitwale emeka miliyoni 5 nendabako n'abanje 10,000 oyo yabadde anzise ada abanje 10,000 mbu Musoga akola mu kampuni omwo ne Meremenya tebamusasula Meremenya bamubanja kakaaga Musoga bamubanja 10,000 abakozi babadde bali emmere mu Skypins nga tebasasula ba neighbors abafumba ebweru bannange Musoga clips wafe sitaasa tegedde Musoga ki oba Eclipse de Musoga badde tagendayo nnyo naye wayi tomanya ebiyita ekiro. In fact abaana bano bonna ababbibwa ssente zaabwe ku kampani ne ya Skypins bakola WhatsApp group. I always like this. Waliwo abaana abaali babbibwa Kasangati wano Kasangati no Kasangati wano Kabalagala abaana abababbe bekala era kampani yababbe eri era Kabalagala kati bagenda ku polisi ye Kabalagala naye bonna kampani be yali yabba bakola akakodi ako ne bano ke bakozesezza ba creating a WhatsApp group bakabira ennaku yaabwe ne bagenda ku polisi okwekalakasiza ku kampani basooka kweyisaamu drive mu WhatsApp group kati naye bali ekyansanyudde nze nno nabadde ndi ku mulimo ngenda okulaba TikTok nga omugagga atuvuma kali nembuuza avuma fe oba ayina baavuma tugenda okulaba scrollinga ku TikTok ng'omugagga atuwemula ng'omugagga agamba kampani egadde badduse misinde kujja ku kampani kituufu nga kampani egaddewo but kyesayagadde among the people abazze okudemandinga sente zaabwe ku kampani yabadde gaddewo most of them babadde baclaiming nti Don Chris abadde ayinamu akasenge k'ekkomera akalimu empingu ne batuuni ng'oyo yenna agezaako okumubanja ebyekijega amukuba gyakijega nti ng'akusiba empingu ne bakanyamabe ne bakuba emiggo ekyo sikiinaako obukakafu bari okusinziira ku ngeri gye bannyonnyoddemu nti babadde basobola bakuteeka kata mu kasenge ako ne bakusakata endigito ate ne bakozesa endagaano nti tolidda ku Skypins ku geeti zaayo kubanja nti era osasuddwa batuuni ako tebakawandiikamu nti batuuni bakuwandiikira no signing nti kituufu tobanja tolidda kuki ku kampani. It's alleged but from the horse's mouth kitegeeza nti bo bennyini be baasakata endigito be bayogedde. Sina proof ku kyo situukangako kazimba ako kuyingira munda kulaba chemba ya ka prison ako akalimu empingu
empingu is not a military gadget nti bagigazetinga mu byokwerinda byabwe. Empingu it can be used ku muntu yenna but mu mateeka not mu mbeera y'okumenya amateeka, and that's why you see Uber people, those guys aba Uber nga bayina empingu. That's why you see these KCCA men nga bayina empingu and other people. Mwala banga bana ba boda 2010 nga batambula n'empingu. So empingu teziri gazetted anywhere. Nange nsobola okubeera n'empingu zange singa tuba mu love. Kati yabuzibu situmanyi dduuka litunda mpingu weriri. Neera bw'oba ozaagala tezikola ki. Kasumuluzo okugwako ng'omukyalo omugalise ku kitanda. Tandise mu nsonga z'amakulu ntisiza mu nsonga z'amasiru. Mubeere bulungi wamamweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi, duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya, ekikunoonyeza obuwanguzi, ekikunoonyeza amaanyi, ekikunoonyeza okufuna, ekikunoonyeza emirembe mu dunia. N'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa, ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku. Ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo, Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu oba maze ottuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala. Okulina ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.